Mu mwaka gwa 2015 abaddukanya omuzikiti gw'abatabuliki ogw'Ennakasero batandikawo essomero nga lino lyakubanguliramu abo abeetaaga okwongera ku kumanya kwabwe mu ddiini y'Obusiraamu. Bano balina omutendera ogwa pulayimale n'ogwa siniya mu nteekateeka yaabwe ey'okusomesa eddiini. Okusoma kuno tekwawula mu myaka era olwaleero bagabidde amabaluwa abayizi bano ku mitendera gyombi ng'aba pulayimale babadde 49 ate aba siniya 17. Amiru Umma Yahaya Mwanje mu bubaka bwe bwasibiridde abaweereddwa amabaluwa abafalasidde obutakoma ku kusoma ddiini kyokka kuba ensi bwe yatuuka yakirumira mpuyi bbiri. Naye olwaleero omuntu ng'asomye Kulaani yokka nga talyongeddeeko birala takyali waaki wankizo lwaki twagala muntu nga asomye waagala kubanga Kulaani emabegako eri yali tekwatibwa. Ekyewuunyisa abasomesa abayizi omulimu bagukakkalabiza mu muzikiti mwennyini wabula ng'ate abayizi tebasasula yadde ennusu. Wabula bano balina ebibasoomooza omuli omuwendo gw'abasomesa omutono n'abayizi okuwanduka mu ssomero nga tebannamaliriza kusoma mpozzi n'abasomesa obutasasulwa. Bangi mu bayizi bakira okuvaamu olw'ensonga ez'enjawulo. Abajoyininga bakira okubeera abangi naye nga enkomerero tugenda okwesanga ng'abakoze batono. Wabula Amiru Umma Yahaya Mwanje bw'abadde abuulira mu kutuba mu jjuma ya leero ku muzikiti guno yeemulugunyiza ku nguzi esusse mu ggwanga. Abaweereddwa amabaluwa twogeddeko nabo ne babeerako bye batutegeeza. Ekigendererwa kyange mu kusoma kuno njagala okusomesa bakyala bannange n'abaana abato n'abange benzaala okutwaliza wamu. Era ekigendererwa kyange ekirala njagala okubeera nga nange nyina kyemanyi ku busiraamu bwange. Nfuna okusoomoozebwa olw'okuba emyaka gye nina puresha bwe nfuna ekinkaluubiriza ng'erinnya neera n'engumiikiriza olw'okuba kyendiko nkyagala okufa obufi. Kuliko ng'Oluwarabu, kuliko ng'Eswala, Tarubiya, byonna ne Hadith, byonna bigwa mu tutulubeero. Era Allah yansobozesa nenfuna first grade kati ngenda kweyongerayo mu S1. Gamba nga Islamic University in Uganda n'amatendekero g'Obusiraamu wabweru w'eggwanga. Kiyenji Moses, Deuta TV, Amasukulumu.